abaana bangi bafiiridde mu mawanga ag'enjawulo naye nga abantu baabwe batono abafunye akakisa bodies zaabo okuddayo ne zikubwako eriiso evvannyuma era ne baziikibwa mu kitiibwa ne bawerekerwa abafamire. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Hasso munnaffe Ted Namata eyafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia yajjira mu kampuni eyitibwa SWAT esangibwa Gababunga. Omwana ono abadde amazeeko contract ye era yali yayongerayo omwaka gumu. Abadde atawaanyizibwa alusaazi era bane bagezaako okumuwa amalagala g'enjawulo naye tegamuyamba paka mukama we yalaba ng'embeera emusajjuseeko kwe kumutwala mu ddwaliro era we yafiiridde. Kigambibwa nti famire ye tenaba kutegeera ekigenda mu maaso k'ebe kampuni eyamuleeta so n'olwekyo wolabira vidiyo eno tambuza vidiyo esobole okutuuka ku famire ya mwana muwala oba ku kampuni eyamuleeta tutaase kino ekiriwo kubanga ye omuwala bagamba nti omwoyo gw'omugenzi agenda guziika ku ddungu ate nga ffe bannayuganda tukyasobola okutaasa. Tambuza vidiyo etuuke ku famire y'omwana tusobole kutaasa kino ekiriwo. Mukama akunjagalire omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa bagalize ebisinga. Kitalo nnyo kitalo ddala ky'abankuba kyo bannaffe bano babiri ono badde bamuyita Sam Kironde mu ggwanga erya Bahrain gy'abadde akolera ng'ali mu bwa security bamusanze mu buliri nga mufu. Sam Kironde ssaawa zino mbuyaga zikazangoye obulamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naku z'omwezi ziri 7 mwezi gwa 4 mwaka gwa 2025 lunaku lwa Monday. Sam Kironde tambuliza vidiyo etuuke ku bantu be bonna bali Uganda bategeere n'abadde amumanyi ono bambi yafiiridde mu buliri mufu. Abali mu Bahrain nonyerezeeko Muganda waffe ono yafiiridde mu Bahrain musobole okubeera nga mukola ku nteekateeka z'okulaba nti omubiri gwe guddizibwa ewaka. Ono badde bamuyita Frank Mayanja yafiiridde mu kibuga kye Dubai. Ono yafiiridde mu mazzi yadde agenze kuwuga mu beach gye bayita Ajman Beach. Ono ali tanana kufuna na mulimu naye bino ebyokugamba nti amunnaye neebo yeemu atambuddemu ne banne yadde agenze kuwugamu n'agwa mu mazzi teyakomyewo. Ono Frank Mayanja ono bangambye abadde n'abaana babiri nga yaleka n'omukyala e Uganda mu bitundu by'Ekireka naye olumbe lulina amattire. Waliwo omuyimbi w'omu America bamuyita Jim Live alina oluyimba lwe yayimba lwe yagamba this world is not my home. Oluvuunulwa keno ensi si maka gaffe. Ate omuyimbi Prince Joe Paulo Kafeero mu luyimba lwa Walumbeza yayimba ebigamba tikati kumpya ludibizaayo abalungi ne babula anyeenya walayo olumba olutyanga. Bano bagenda kudibira ku mpya zaabwe kyeyali amininga mu kyo tibagenda kuzza ku lujja lwewammwe ku bijja byewammwe olebe nakuvaamu wadde n'agasobola ogamba nti kambiibye oba agoogera oba agavuma nga wallahi weesulise ng'ogenze abada n'abada emirembe n'emirembe. Twesabirengako nnyo bankuba kyeyo ffenna gye tuwangalira mu mawanga. Mukama Katonda twongere okubeera nga tumusaba nnyo obulamu tulye ku ntuuyo zaffe. Ono yajja tetenkanyiza mukyala we n'abaana yafiiridde mu mazzi. Ono muganda wange mufumbe munnange Sam Kironde afiiridde mu buliri Bahrain. Si byangu. Mukama Katonda saba abansonyiwire byonna ebyabasobako abawummuza emirembe agumye famire zaabwe bonna. Si bwetyo naye nga si kyangu kyakubika bankuba kyeyo banna bajja okuteteekanya obulamu okubaddizayo mu mabox. Kati gwe munnaye ensi gwemalamu aduula avuma ali mu America ali e London ali e Canada. Eno ensi bagamba teyina nnyiniyo. Bano nga bagenze naffe lugendo okera ku makya nga tubeegasseeko naye nze kugamba ekigambo kiri kimbeera mukkiriza titogenda fiira ku kyeyo ogenda kuddayo ng'oli mulamu ng'ate ebyokoze obikoze oline ku ntuuyo zo.
bagala nnyo mwena banfollowing esaddamu sadde okusoma obwami abalona abaliddawo munzijukiranga kampani bagita Ryan Safari Travel Agent jangu tuwagire tukwasaganya ebyentambula tupangisa amamotoka tupangisa gwe wenna ayagala okubeera nti oyagala self drive tukwemuluka ne weevuga Ryan Safari Travel Agent so okubeera nga otukubira kuba nojja mu inbox nobeera ng'opangisa ku mamotoka gaffe namwe bava ebweru tulina airport pickups so okujja n'otuwagira Ryan Safari Travel Agent tulina ne kampani endala bagita Delo Foods tufumba ku mikolo kwanjula mbaga housewarming birthday parties Delo Foods jangu tuwagire osokuba ku namba zaffe wano ziri ku sticker Delo Foods n'okwefunira I send out nga kitalo ky'Abaganda bantu kibi nnyo era kiruma okufiirwako omwagalwawo mu mawanga. Abantu bangi bafiiridde mu mawanga naye ab'eŋŋanda zaabwe ne batafuna chance eyo kubako liiso oluvannyuma n'okubawerekera mu kitiibwa nga bwe tukikola singa omuntu abeera afudde. Abantu bangi bafiiridde mu mawanga batono abasobozeseddwa okuddayo ebutaka oba ewaka ne baziikibwa mu kitiibwa. Ennamba esinga olw'akasente akangi okusobola okusindika omubiri ogwo okudda ku butaka. Oluvannyuma lw'okulemererwa abo ab'eŋŋanda ne bekikwatako kuba nkabeera kangi ne weesinkana nga omuntu aziikiddwa ku mawanga. Kiruma kubanga omuntu muli mu mutima osigalamu ng'ogamba ddala kituufu omwana wange yafa, kituufu maama yafa, muganda wange yafa, taata yafa, nga tewamukubako liiso oluvannyuma nga n'ekijja wewamuziika nti osobola okuddayo okulaba nti omwana wange namuteeka wano oba maama wange oba taata wange nga tekiriyo. Kiruma nnyo. Twakafiirwako bankuba kyeyo bannaffe omu ng'amanyikiddwa nga Mayanja Frank era nga yafiiridde mu ggwanga erya UAE yabadde mu beach eya Jumaani ng'awuga n'afa. Omulala amanyikiddwa nga Sam Kironde oba Kironde Sam yafiiridde mu ggwanga lya Bahrain era nga yasangiddwa mu kitanda mu buliri bw'asula nga yafudde. Naye abantu ku intaneti basinze okuteeka olunwe mu omuvubuka Franka era waliwo statement yakoleddwa nga bamuvunaana bagamba nti yasudde obuvunaanyizibwa oba ensonga eyamuleeta mu UAE okubanga anoonya omulimu abeere ng'akyusa ku bulamu bwe. Era yalese abaana babiri e Uganda n'omukyala naye we yatuuse wano eno yaze mu katanda kwebaka nga bw'avamu bwagenda bwakola ki bwawuga. Omuntu atajja nkwano Dubai kunoonya mulimu ye muntu asobola okuvaamu such a statement kubanga tamanyi. Naye omuntu yaleze okuba ne Dubai n'onoonya omulimu emirimu wano eno teginoonyezekeka. Tebiringa bya Uganda kubanga twali e Uganda abasinga nga tumanyi na kuwandika na CVs nga tumanyi kyakola wabulanga otambula butambula ku kampani emu oba mu restaurant oba wa n'osaba omulimu there and then nomanya nti bagumpadde oba tebagumpadde. Wano olina okuwandika CV n'ojja takinga n'ebikukwatako ebikwogerako n'ogera n'okola ki n'oteekayo ku kampani ez'enjawulo. Ne bakugamba bajja kuweereza email, ne bakugamba bajja kuweereza WhatsApp, ne bakugamba bajja kukubira. N'oyinda olunaku ne luggwako, n'oyinda wiiki neggwako, n'oyinda omwezi ne guggwako. Naye nga buli lunaku olinako w'osula CVs. Kati bano bagamba omuvubuka nti yeerabidde ekyamuleeta n'agenda okubuga ekintu ekyo si kituufu. Olw'ensonga nti bw'ojja wano eno okunoonya omulimu n'ogattako stress gye walese Uganda n'ogattako stress ya wano ey'okunoonya omulimu nga tegulabika oyinza okwesanga ng'ogudde eddalu. So tekitegeeza nti obeera ng'ozze wano eno okunoonya omulimu nti ozze ku punishment nti olina kubanga strictly onoonya mulimu
just nobeera okwekubagiza kati omuvubuka ono ogendako ne banna okuwuga njagala kino nkibajjukize nti okufa kukusanga wonna wooli kati for example no Saamu yafudde okufa kwamusanze mu buliri era banne bagamba nti Saamu yabadde nga basooka okuzuukuka ku duty yaabwe n'akola ki n'abazuukusa naye ekyabeewunyisiza okubanga bamaze okunaaba tebamulaba bagenda okukeberako mu buliri gy'asula nga zembuyaga ezikola ki ezikaze engoye so tuleme kugamba bannaffe nti be bavuddeko okufa kwabwe olw'ensonga nti tewali muntu asobola kumanya ki kigenda kuddako tewali muntu asobola kumanya ki kigenda kuddako osobola kufiira kati omuvubuka wa Elite omuvubuka muto yafiiridde mu mikono gy'abazadde be mikono gy'abasawo mu mikono gya mikwano gye so akaseera kaba nkatuusaako okufa kaba katuuse anyway mbadde bizemuko naye story eno nageze kulaba nga obutagyogerako nja kubanga ate nkoze kikyamu kubanga neeryazaamaanyiza so byebyo Dubai si nnyangu nawenna asuubira okujja okunoonya omulimu jangu nga weesibye mmeka ne ba agents abaffe nabo mwebali so abaana bagata stress nagamba why kanfumemuko ne bannange kangende mpugemuko bannange kangende nyumirwemuko so bwagata stress yonna nagatako okwekubagiza nabeera mu kifo kimu babo boosanga ate bakoze eki bafiiridde mu buliri so ye ensonga yange naye nga tusaba abafamile omukama Katonda abagumye kubanga kibinyo kibidala era kiruma tusaba mukama Katonda emyoyo gyabwe agiramuze kisa era agiwe ekitangala ekyolubeera kijakire kitebekere emirembe amiina mpozi abaagala ku byensusu products ez'ensusu wano Dubai weetuli Uganda gyetuli abali wala tukosa ddi ekyo tubaweza products zaffe ne mukola ku nsusu zammwe mpozi nammwe abaagala amataka amagala ku nnyumba akayumba akawedde abannyondo estate experts nabaweziryawo munoonyeeko ate era mugende maaso n'okubanga ate mu subscribinga ku mukutu ogwa Nyondo Media mutufollowing ku TikTok mutufollowing ku Twitter era ne ku Facebook Nyondo Media takumira mpeera abatukumire bubeere bulungi Nnyo kitalo ddala kyabankuba kyo bannaffe bano babiri olwadde bamuyita Saamu Kironde eggwanga lya Bahrain gy'abadde akolera ng'ali mu bwa security bamusanze mu buliri nga mufu Saamu Kironde saawa zino mbuyaga zikazangoye obulamu Inna lillahi wa inna lillahi raji'una nakuzo mwezi 7 mwezi gwa 4 mwaka gwa 2025 lunaku lwa Monday Saamu Kironde tambuliza video etuke ku bantu be bonna bali Uganda bategeere n'abadde amumanyi obambi yafiiridde mu buliri mufu abali mu Bahrain nonyerezeeko muganda waffe yafiiridde mu Bahrain musobole okubeera nga mukola ku nteekateeka z'okulaba nti omubiri gwe guddizibwa ewaka ono badde bamuyita Frank Mayanja yafiiridde mu kibuga kya Dubai ono yafiiridde mu mazzi yadde agenze kuwuga mu beach gye bayita Ajman Beach ono ali tanana kufuna na mulimu naye bino ebyokugamba nti amunnaye neeboyeemu atambuddemu ne banne yadde agenze kuwugamu n'agwa mu mazzi teyakomyewo ono Frank Mayanja ono bangambye abadde n'abaana babiri nga yaleka n'omukyala e Uganda mu bitundu by'ekireka naye olumbe lulina amattire waliwo omuyimbi w'omu America bamuyita Jim Live alina oluyimba lwe yayimba lwe yagamba this world is not my home oluvuunulwa keno ensi si maka gaffe ate omuyimbi Prince Joe Paulo Kafeero mu luyimba lwa walumbeza yayimba ebigamba tikati kumpya ludibizaayo abalungi ne babula anyeenya walayo olumba olutyanga bano bagenda kudibira kumpya zaabwe kyeyali amininga mukyo tibagenda kuzza ku lujja lwewammwe ku bijja byewammwe olebe nakuvaamu wadde n'agasobola ogamba nti kambiibye oba agoogera oba agavuma nga wallahi weesulise ng'ogenze abada n'abada emirembe n'emirembe twesabirengako nnyo bankuba kyeyo ffenna gye tuwangalira mu mawanga mukama Katonda twongere okubeera nga tumusaba nnyo obulamu tulye ku ntuuyo zaffe ono yajja tetenkanyiza mukyala we n'abaana yafiiridde mu mazzi ono muganda wange mufumbe munnange
Samu Kironde afiiridde mu buliri Bahrain. Si byangu. Mukama Katonda saba abansonyiwire byonna byabasobako abawummuza emirembe agumye famire zaabwe bonna. Si bwetyo naye nga si kyangu kyakubika bankuba kyeyo banna bajja okuteteekanya obulamu okubaddizayo mu mabox. Kati gwe munnaye ensi gwemalamu aduula avuma ali mu America ali e London ali e Canada. Eno ensi bagamba teyina nnyiniyo. Bano nga bagenze naffe lugendo okera ku makya nga tubeegasseeko. Naye nze kugamba ekigambo kiri kimbeera mukkiriza titogenda fiira ku kyeyo ogenda kuddayo ng'oli mulamu ng'ate byokoze obikoze oline ku ntuuyo zo. Baagala nnyo mwena banfollowing. Saddam Sabe kusoma obwami abalona abaliddawo muzijukiranga kampani bagita Ryan Safari Travel Agent. Jangu tuwagire tukwasaganya ebyentambula tupangisa amamotoka tupangisa gwe wenna ayagala okubeera nti oyagala self drive tukwemuluka ne weevuga Ryan Safari Travel Agent. So kubeera ng'otukubira kuba n'ojja mu inbox nobeera ng'opangisa ku mamotoka gaffe namwe bava ebweru. Tulina airport pickups so okujja n'otuwagira Ryan Safari Travel Agent. Tulina ne kampani endala bagita Delo Foods tufumba ku mikolo kwanjula mbaga housewarming birthday parties. Delo Foods jangu otuwagire osokuba ku namba zaffe wano ziri ku sticker. Delo Foods n'okwefunira. I send out nga kitalo ky'Abaganda bano. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya Hasomu Naffe Teddy Namata eyafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia yajjira mu kampuni eyitibwa SWAT esangibwa Gababunga. Omwana ono abadde amazeeko contract ye era yali yayongerayo omwaka gumu. Abadde atawaanyizibwa alusaazi era bane bagezaako kumuwa amalagala g'enjawulo naye tegamuyamba paka mukama we yalaba ng'embeera emusajjuseeko kwe kumutwala mu ddwaliro era we yafiiridde. Kigambibwa nti famire ye tenaba kutegeera ekigenda mu maaso kebe kampuni eyamuleeta. So n'olwekyo wolabira vidiyo eno tambuza vidiyo esobole okutuuka ku famire ya mwana muwala oba ku kampuni eyamuleeta tutaase kino ekiriwo. Kubanga ye omuwala bagamba nti omwoyo gw'omugenzi agenda guziika ku ddungu ate nga ffe Bannayuganda tukyasobola okutaasa. Tambuza vidiyo etuuke ku famire y'omwana tusobole kutaasa kino ekiriwo. Mukama akunjagalire omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Baagalize ebisi.